guno okubebaza mwena mwena ddala bannamawulire abayimbi abawagizi abatuyambyeko tukatuyise wano eno batuberereddewo abadde mulwadde okumala emyaka ena nga takola emyaka ena nga nange sikola mubeerako sikola Bannayuganda olw'ekisa kyammwe n'obumalirivu n'okwewaayo kwe mulina kubanga bikatuukawo nga bannamawulire bafuula nga bajja ne bareachinga out ne batuyambako okutuusa obubaka eri abasobola okutuyambako n'abo obubaka babutuusako era ne bawulira ne batuyambako era mbebaliza ddala Mukama ayongere obbaawa bonna abatuyambyeko tusanga kushozi ne batufuuwa ssente bamuwa ssente Mukama ayongere okubaawa sina kingi kyenyiza bbaawa nafe ayongere otugumye kuba kaseera kabi nnyo muzadde gwoba nga okuze naye ate nga mwana gwe yazaala yekka bategeeza mulina connection ey'enjawulo kibategeeza connection eyo eweddewo bakitegeeza ekiri ku bulamu bwange kuba kiweddewo nze ng'omuntu tekisobola kuddizibwawo kuba kituukawo omuntu tusaba busabi gyagenze Mukama akuteeka ewasinga nammwe mikwano gye abadde bamwagaliza n'abamwagala n'abamuyambyeko namwena simanyi osobola beebaza Mukama nobbabeezaawo Katayira mijja bitalo nnyo kyekiri wano mitawana mirere bitalo omukyala Lagu abamu gwe bayita Love omuzannyo okuva mu Zibayiri family yatandikira kariya ye n'endongo ne James Sinkano omwo n'akwatayo erinnya lye okwosaako n'ekitone kye ne kitumbuka avudde mu bulamu obw'ensi eno olunaku olwaleero. Gw'omu baali bamukozeeko emboozi ezimu ezitambula nga ali ku stage Evelyn abadde wanjawulo ekimufuula ow'enjawulo nti abadde humble in this industry. Abantu abali humble be babeera successful sometimes si budde bwonna si kadde konna but sometimes Evelyn abadde humble mu industry eno waliwo waliwulidde n'agamba ow'amawulire yamuyisizza bubi b'amawulire yamukubidde essimu n'agaana okukwata eyaffe ey'abamawulire. Olaba Evelyn ne wabeeredde mu mbeera y'okuba nga mulwadde mu mbeera y'okusondera Evelyn obadde omukubira essimu n'omugamba waliwo omuntu ampeereza $50 oba $20 giyise ku ssimu yange naye njagala zikuweereza n'agamba it's okay omuntu oyo mumuneebalize oba mukumuteeke ku conference mwebaze. Kati just imagine brand nga Evelyn Lagu omuntu amuweereza $20 n'akugamba omukubire omuteeke ku conference amwebaze just $20 because I remember one day nakola story namusanga Zana bali tebannamuzimbira ewuwe njiga nagiraba waliwo omwana omu yaweereza $16,000 ku ssimu yange nga twali tusonda ssente nga tuli wali tetuvaawo kati oli n'aweereza $16,000 nga already emaze ovaawo naye ngumuforwardingira agamba bambi omuntu oyo muteere ku conference mwebaze ne muteekako n'amwebaza naye omwana yasayuka nga mutuufu just $16,000 n'aba mu ssimu nnyo byansuso. So abadde muntu ali ambo omuntu asiima ekitono ate omuntu atayisa mu bantu bonna maaso amawulire gakusanzeeyo gwe kennyini gwombikidde gwosoose okumbikira mbadde mu interview ku makyatuku okakasa interview nengisazaamu awo wennyini ngenza okwongera nkimanyi mbadde nkwesiga naye nga nnoonya obwesigwa bwennyongera ku kwesigwa kuba ekituufu kiri nti omukazi ono ebibadde bituukawo byonna byonna nga mutufuula ddala alinga agenda n'awona kati kyadde leero nange nduddewo okukkirizamu kibadde hard omuntu yenna okukkiriza nti ddala kituufu Evelyn ayiseeko oba ayiseemu sorry okozesa ekigambo ayiseeko ayiseemu not until wembikudde ku trusted sites enconfirmingayo n'amasimu amalala nga 2
ate wenkubidde Dr. Bosa owa Zubairi nga enjogera gy'ayogeramu teyeetaaga kubugamba nga kitalo wabula okujjako okumubuuza oli luddawa muzeeyi nzije tunyolere wamu nga tumaliza kwa saakulwisa ko olina okukola emirimu Fred muganda waffe oba omwana gwalese omuvubuka nga omuwa amagezi ki mu mbeera eno gyali mukuba asigazza maama yekka kwa tata ere alinga eyali ebibye okubajjukizaamu bwe twakola fundraising oba bannansi bwe bakola fundraising ne bakola kawash even we yagendera okumulongoosa oba ettake owojjukira yagenda n'omwana oyo Fred okugenda ne Fred even ng'omuzadde alina omwana omu ku nsi yakimanya opportunity esinga okubeera ennungi mukadde ako si ye kujjanjabwa mwana kubeera kuba bulungi era Fred yali asigala ttake yasigalayo kitegedde naye olwa terms and conditions cause yali ttake naye nga si bwayagala okumuleka ng'ayagala amwongereyo aveewo ettake naye like process eyo neekola ki neegaana Fred n'akomawo abasinga tebamanya lwaki yakomawo naye nga ng'omuzadde ye yali atisazeewo ebisinga obungi asikiwalinga future y'omwana such that nga ye ssuubi amanyi essaawa yonna obulamu bwe buyimiridde cause bwe njogeddeko ne Dr. Bosa yaŋŋambye nti baazuula even mu 2020 bwe bagenda ne bazuula ensigo ye nti ndwadde naye ne batuuka ne babagamba nti ali ku stage esembayo tebakibuulira nsi so yali ku stage ekola ki esembayo naye ne babagamba singa bamwanguyira yandifunawokko ku bulamu kati ate awo wetwayingirira mu covid kati covid ate ne bigenda mu fundraising kawash papazi I remember ne papa Misach alina ssente ze yatola n'awaayira twebaza nnyo Spice Dana twebaza nnyo mama Fina abantu bangi so ku kyombuuziza omwana Fred nsaba kimu atambulire mu mikutu oba mu mikululo maama we gy'abadde amusetingidde ate n'ekirala maama we abantu babadde akolagana nabo tebasuulirira mwana ono nkimanyi abantu beeyama bingi omuntu afudde naye abasinga guli w'amawulire okimanyi babya showbiz naddala eno mu entertainment tebakola ki tebatuukiriza then n'ekisembayo Fred mwena mukimanyi yali akola ku NASA mu mpapula abasinga kale nyinza okuba njogedde ebingi ebitamanyi so yali akola eyo mu mpapula yali akola omwana bw'ajja n'akusaba 5 10 oba 20 muwe temugamba nti beega yali akola naye olw'okuba nti maama ye mwana gwe yali azadde yalina okumulabirira in all situation tubadde azunga naye bambi nkiise kuzunga mu bivulu buli wamu so bwakusaba muwe omulimu gwe yagusuulawo lwa maama we n'amufuula mulimo ate maama we n'amufuula like nti ye ssuubi lye lyokka tasobola kuddayo ku mirimu gye so good enough mukama abadde abayambye maama waagendedde nga afunye ewaka we era we tuli olwaleero naye tusaba bamukwatizeeko ayongereyo ebirooto bye kati nga omwana kozi luli abadde mu birooto yalina ebirooto bye n'ebirooto bye ne biyimirira olw'obulwadde bwa maama so kati abantu ab'enjawulo abalina obusobozi obw'enjawulo bakwatize ku Fred atwale atandike okukwata ku birooto bye ng'omuvubuka n'okwongera okumusaasira embeera eno mukama agimwiseemu era amwongere obugumu kyemanyi nti ebigambo sobola musibirira bingi kusinga maama byazze nga amusibirira kozi maama buli nnaku abadde nga akimanyi alina okugenda tweyanyiza Uncle Vicky CEO Vicky exclusive awadi waki twagimpa awadi
subscribing